Abazadde n'abayizi ku ssomero lya Brilliant Education Center Mubende beekubyemu ogutaaka ne bambalira abakugu ba disitulikiti abavunaanyizibwa ku byenjigiriza ng'abalanga okuggalawo essomero nga kigambibwa kaabuyonjo yaalyo tetuukana na mutindo. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Deo Stephen Kaketo wamu ne poliisi bagaddewo essomero lino nga baliranga obutatuukana na mutindo. Omwana oyo ne bw'aliva wano n'omutwala mu ssomero eddala kujja mwevuma. Kubanga tulina kye tuyita mu psychology cognitive development obwongo okukula. Kino kitabudde abayizi n'abazadde ne bagamba nti walabika waliwo empalana endala kubanga lyerimu kwago agakola obulungi. Abazadde bagamba nti kino bankibadde bakikola ng'abaana tebannadda mu masomero naye kati bamaze okusasula ebisale by'essomero baagala kubafiiriza ssaako n'okufiiriza abayizi ttaamu yaabwe eno. Era essomero lyeribadde litukiikirye wano nga wano mu masomero ganagali wano gonna. Tegabadde batukiikirye wano. Oluvannyuma abazadde balumbye abasirikale ba poliisi ne babalangira obunnanfuusi n'okukolagana n'abantu ababatigomya. Kyokka Kaketo agamba nti amasomero gonna agatalina bisaanyizo gagenda kulondolebwa era gaggalibwewo kubanga abayizi balina okusomera mu mbeera entuufu. Ebisaanyizo bye tusinga okwetaaga twagala amasomero nga gali mu bibiina ebinene obumala ng'ate n'abasomesa batendeke n'obuwanvu okuva ku kkubo bwebwo bwennyini obulagirwa naye amasomero agasinga obungi gali mu road reserve. Toilets tulina ez'omunda mweziri n'ezabweru mweziri era n'ettaka tulina we tuzimba essomero eddene kati n'olwekyo ebintu byetaaga kubeeramu obw'obuntu ne tumanya nti omuntu aba aleese enkulaakulanya si kumulinnyira si kulemesa abantu ab'ekitundu. Amasomero agawerera ddala mu disitulikiti y'e Mubende gaggaddwa omubadde Mubende Destiny Day and Boarding Primary School, Gloryland Junior School Day and Boarding ssaako ne Brilliant Education Center. Gagano gonna tegabadde na bisaanyizo bimala okusuza abaana ssaako n'okusomesa wabula ng'agamu gasangiddwa nga ebisulo bya bulabe nnyo olw'engeri waya z'amasannyalaze gye zaatambuzibwamu ku bisenge.